Amaziga merere wa Pheobe kigambibwa nti Dr Halimah awambiddwa jjukira nti emabega yavaayo ne yeekubira omulanga ng'alina abamutiisatiisa. Byonna mbikuleetedde maaso benyuma obyerabiddeko. Olutalo wakati wa Pheobe ne ex-boss we Nashiglo lena luzeemu luba luseemu buto ng'ate Pheobe yali yamwetonderako naye ndowooza munnange teyasonyiwa. Okwawukana kwa Sasha Ferguson ne Canary Mugume Chezenbeck nga kwotadde ne Vivian Tendo okuva mbufumbo byonna mbikuleetedde n'ebisingawo ng'ate Kadama naye ali eyo alaja n'akuba mulanga bamuyambe oluvannyuma lw'okufuna olubuto mu baba. Naye nga wasuze oti wasiwetya gwena omulungi ampuliriza Ochano Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabire okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nyongera okujjukiza nti tuzuula omwagalwawo munnange namba yaffe kweli ku screen yaffe twekwate tukuzuulira omwagalwawo otegeera ekituufu ove mu kubuzaabuzibwa love onyuma ng'olina omuntu akwagala ddala mwenna nga mweyagala ebiriyo tu inboxing tukuzuulira omwagalwawo tojja kujjusa. Tukola airport pickup services zaffe nungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala era nga bw'ogirabawo ate nga tukyusa ne ssente tobeereyo ne weeraliikirira mbu ate Uganda batema ssente biki. Munnange twekwata kasene kojja kafuna mu bujjuvu nga tezitemeddwako. N'ekirala tukola surprise ni delivery banaye Mother's Day etuuse mujje surprising bamami nga bakyaliwo bangi bandyagadde surprising bamami baabwe naye saa zino tebaliwo so gwakyamulina jangu tu surprising bamami. Namba yaffe kweli ku screen tu inboxing tukulere bamami shopping tuba surprising n'obeeyagaleko ng'abazadde abalala ku lunaku lwa Mother's Day. So ng'ate n'ekirala tusiba ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula nika birthday parties n'ebirala bingi nnyo okwesa omukolo gw'ekitiibwa tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa. Saba ojje mu inbox twogerezeganye tukwatagane tukolere wamu. Neebaza mwenna abazze nga munsupportinga. Katweyongereyo ate mawulire gaffe agaleero tugenda kutandikira ddala ne Kadame ali mu kulaaja n'asaba obuyambi eyafunye olubuto mu baba. Weerabireko si kuwuliriza oba kinaye but let me tell you the truth kuba sagala tukole kino na kino yaŋŋambye ali lubuto ayagala kugenda waka lugyemu. That is the truth. Mbagambye abasajja baga ekyo kyaŋŋambye nagamba naye baabatoberako omuntu gw'ogamba. So Mr. Henry muyambe omwana agende waka ali lubuto ageyo waka kyemulina omuyamba just atidde okyogera. I told you. Osobola omuyamba weziba ssente kugenda katino kamba somere namba gayi kyangu nnyo mukimawo ebbasira waali kangisome. Ize namba y'omuwala bw'asobola okumuyamba ne bamukolako epapula mu bwangu nnyo n'agenda. Asobola ate kati gwagenda vaawo akyawe ewaka. Lindako tukwatagane mumpulirizeeko. Oyine namba yange esimu? Sijina. Ani ali wana ayine namba yange? Nze sijina. Kozi ngogenda kujja ku TikTok yange onsindikire message then nze nkuwe yange. Eyange ogenda gisanga mu pinned numbers mweziri omwo. Kankufollowing. Nsobola okubeera nga ngenda kukufuna. Kakati mama togenda komawo. Mama agenda tuwa sente komawo mukwano. Kubaga agenda tuwa sente. Blessing jangu. Mutaba emisa hosti. Ensonga enkulu ndooza yakumanya muwendo gwetaagisa kuba tosuubira nti omukyala tamanyi na muwendo gwetaagisa. Atayinza okuba ate n'ayagala. Bano bamaama bonna obalaba bali Iraq. Bano bonna mulimu abatolo si mulimu abali mu biyumba. Bano boolaba abasinga obungi balina bizinesi ate ng'ono agirina. Olina bizinesi n'ono si bwe kiri? Tetulina expense bagimanyi si bwe kiri? 15,000. Mama komawo
ate wabeera nga kubanga ono gaya asobola okgenda we bava ku offisi ne babawa ebipapula bye ebimwogerako $800 lumumala ogenda ewaka just agenda kusasula emitwalo 35 egya Iraq eya exit then afulume ne ticket ya $5 afulume nga kiwedde 35 si egundi si seke kadeka ababusabi n'eggonje bw'amaama oddemu otuweka request okomewo okumama mbadde kankuzeyo ekibuuzo kimu omusajja aba agenda mujjawo mu ngeri ya kutolosa oba mu ngeri ya kumuzzaku bagenda kukolagana ne ba lawyers kubanga ono omuntu abadde ng'alina olubuto okitegeera mu baloyers basobola omutwale kamusajja yamulemera kalya mufumbuwa okitegeera alina kukwatagana n'abakama be nedda ate bakama be baaki nze nga babadde agenda kugundi eno n'afuna bano abasajja gundi bagiyita batya migration n'emuzaayo migration osobola okufuna engeri gy'ogirindamu mpozi ng'agenda kutoloka butolosi kakati Mr. Henry kiri bwe kiti nze nyine namba ya migration nze njirina nsobola okuinboxinga ano nenkola ki asobola bakubira naye simanyi bono asobola obikola kubanga ejyalimu yes kuba kati wobakubirako nobagamba osobola bagamba nina ekifuba ekirwadde njaga kuddaka bo tebalina buzibu bagambira oba olinawo ezikuze wammwe Uganda fine nate bagamba nti ndi lubuto wanvu ya nsonga mama blessing komawooko mukwano n'ebitaano biba bikumala okuddeeka ensonga tulina ogikwata ne tugiwunzia Ayo y'ensonga oluvannyuma lw'omukyalo ono okumala ebbanga ng'ateekayo videos ez'okumukumu ng'alaajana ng'akaaba amaziga yeesibidde mulumba mukonkona gulawo taggulawo olujja alukutte nga bwe yeerikodinga asaba obuyambi alaajana nga alaajana agamba nengenda kufa akoze ebiraamu biki nava mu family bweti nayitira mu office bweti mu kampani bweti nga buli muntu yeebuuza ono akaaba atayogera kyabadde kiki bambi abantu nga banyikira ku duettinga videos banyikira ku sharinga videos banyikira kumuwa amagezi yogera nno kyobadde yogera buzibu nga omukyala tayogera luvannyuma nnyo nga kikonfamingibwa nti omukyala ali lubuto naye katusabe Katonda akkirize ayambibwe nga bwe kibadde kyogerwa katweyongereyo mu mawulire amalala ennaku zino kize kigambibwa nti ba celebrities beeyongedde okubeera nga baawukana kyatandikidde ku Chosen Becky nti yayawukana n'omwami we Amil dictator Amil tebakyakola videos bonna tebakyetaaginga tebakyakola ki mbu baayawukana dda it ended in tears era kati essaaza kakati kiri ku Sasha Ferguson ne bawe Kanare Mugume jukira nti babadde bakamala okuza anniversary yaabwe ate nga n'ekirala kigambibwa nti ennaku zino bali mu kupreparinga kulaba nga basayininga divorce papers era ngenda kubamba aleetera video Sasha gye yasembayo okwogera ku nsonga z'obufumbo ate nga kwotadde ne Vivian Tendo essaawa zaakati kigambibwa nti yavaayo dda mbufumbo lwa butamanya kufumba byonna si bigambo byange njagala obeere nga weewulirako ate tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Hi guys, how are you? I really hope you are fine. So there is something I would love to share about marriage. Well, this is my own perspective. You know, marriage is about two people. You come together and you take those vows. No one helps you to do that. So at the end of the day, you clearly know the person you're getting involved with. You know what you're getting yourself into. And I feel like from the day you take those vows, you're accountable to the other person. You know, and you are supposed to be that person's keeper, vice versa. You're supposed to protect each other, even in times you feel like you don't want to. That's what I think. And I feel like whenever you feel like, okay, now I've really tried it and it has failed, try to talk to someone. They're therapists, you know, they're people that keep things really confidential
there are counselors, there's so many people. Before you get to, you know, that stage, you feel like, okay, I can't do this. First, try to fix the marriage. But if all does not work, marriage is not a lifetime prison. No. If you're not getting the happiness you deserve, and I'm talking about also having your life at stake, you get out. But if not, please fight for your marriage. On top of that, I really don't think it's important to actually, you know, come out and fight. People who share the same bed, people who used to deeply love each other, people who have kids. I think that's where marriage gets more sensitive, when kids are involved. So you need to be like really, really careful on how you treat your partner out there in public, how you talk about them, how you do things generally. So when it gets really toxic, you can as well get out, keep quiet, and move on with your life. Unless you feel the need to inspire and motivate other people involved, other people who have been facing, you know, what you're facing or something similar, and you really want to motivate them, you know, inspire them in a way that I stepped out of this, I am a winner. Maybe you want to write a book about it. It's okay. Are you very upset? Are you so angry about something that happened? Do you want to get back to someone you have a family with, someone you have kids with on social media? Do you want to have these wars because you're angry, because you're upset? People go through pain. People go through so much hell. But I feel like some things that are better left untalked about. You move on. If God has blessed you enough to move on, you actually move on. You move on without talking about it. Because when you front being upset, keeping anger in your heart, honestly, it's going to damage you. And it's likely to damage your kids too. You might not see it immediately, but it's likely to happen. So, what I really think is that in marriage, some things are meant to remain untalked about. Privacy is key, despite, you know, what you've gone through. People go through thick and thin. People go through a lot. But some things are better left untalked about. And if you have a chance to walk out of it without anger, without what, because in such times, it's God to step in and give you that ability to take control of your entire self, your emotions, your being, to compose yourself in the most difficult situation. And for us women, we are supposed to be that, like, be so strong that nothing can easily break you. Because even the people, you know, sometimes still, there are people that are not happy. There are people that are going to laugh at you. And remember, when you put away all that anger, at some point you're going to regret why you say these things. So why not pray to God? If you are to step out and you feel like you can't do it anymore, do it without, you know, killing the image of the other person, because you're the mother, the other person is the father, you have kids together. Think about the kids. If the relationship or marriage has failed, think about the kids. They don't need to know some things. They really don't. So I really think it's important to put marriage matters out of social media, because social media does not help. It's very important to give yourself time to heal away from social media. If you're to start afresh, it's important you do without destroying the other person's image. Because at the end of the day,
We all reap what we sow. There is nothing we do in this world we will not pay for. So why not let these people or this other person in God's hands, you know? Sometimes we need to control our mouth. I really think so. Especially when it comes to matters of marriage. Let's go slow. Let's ask and pray to God to be more involved, to fix us, to fix, you know, the broken hearts, to fix everything that is wrong without, you know, looking like a shame out there. So byebyo ate abamu bagamba nti ensonga ezo yali azogera lwakuba Daniela bino byavaayo najja ayogera ku ex we family ye byonna nti ensonga ezimu kiba kisaana nozeesirikira oba n'otaganya media kuzitegeera nti ennaku zino abantu obufumbo bwe babuteeka ku media n'ebirala byonna nga bwozze obiwulira. So kati oyongereyo maaso ate ku nsonga za Pheobe ne ex boss we Nash Kilo olaba omuliro gw'amasuka. Abiliza damu sigenda kubanaku omukolo gwa muno gwali gwakusigoleta okusabiriza otera wano nagis isene topic tonda neka leo chimati esano Nash Pheobe akusinga Pheobe kati wampeta njagondage peta ku lugalo lwo Pheobe alina omusajja ogwo olina abasajja angana okujjukiza ate obusonde ali magoba bwali buwanguzi buli omu asabiriza n'awasibwa twaddamu kunyumiza bintu birimu by'amasiini ezo toddamu nakumbuulira nagise toddamu yogera ku manyoko yogera ku bintu ebizimba ebinyongerako tonyumiza okimanyi bwe tubalala abantu balina achievements mu bulamu Nash gwe kale wafuna oli nothing ku Pheobe kati omala omuntu owekitiibwa tumulabira kumpeta mufumbo naye kati gwe tumanyi basajja bo ulira tumanyi basajja bo bonna ya mukwano oze nagis tozinyumiza para kuze tonyumiza nga nonsense kizo obufumbo busondereze todanga muno kunyumiza bya kisiru byo n'amata kubane kuno kulive waliwo omwana buna agambye Nash wawo mwana agambye mbo oyagadde buli myaka ojagaddeko owensambo wano wasatu bane abana bakomentinga naye nnonyo yanakube baga nasinze netaddemu sente ate nga nsabiri nkuddiramu ate wagenda lwaki tewagenda kyekyaгаana ogenda kuba Mr. TikTok Mr. TikTok waki wagenda na mafuta na transport wadegwe musabasaba buyanga na contributinga Nash ukala tisi wadi wade emitwalo nga 2 oba 3 musa Brown bula na olina obusungu ku mwana oyo buli kintu kyatuukako oyomba onyiiga nnyo tukyusa topic tonyumiza Nash nkwagaliza ofuneyo omusajja kuba embaga tulye ku mmere yeewo Nash okimanyi ozunga ku buli mukolo gwa muntu naye ku nno tewagenda ng'olidde emmere z'abantu naffe tetulya ku mmere tokola yadde amawuledi tokola yadde nnika tokola yadde birthday y'omwana nawe birthday omwenye tofumba yadde akamere olina nno omululu nno naawe Timu Pheobe magezezzaako okuvaayo okulaba nga bamulwanirira kubanga Pheobe talina musango ensonga zegenda zeekuusa ku zezimu ne Dr Halimah zaalimu oba ezaamuwambizza kubanga
Kigambibwa nti Dr Halimah era ex-boss we eyali amutiisatiisa luli kigambibwa nti ateekwa okuba nga ye yamuwambye ate nga n'ekirala ne Nashigulo naye yali boss wa Pheobe ng'amulangira ebizigo biki but Pheobe okuva lwe yakyusa ebizigo n'adda ku Dama Skin Clinic mbu Nashigulo yameera akasajja mbu yamutira brand biki naye nga Pheobe yavaayo ku live ne yeetondera Nashigulo n'alaga nti amusonye naye ate saaza akati okuvayo ng'amukonjera ebigambo ebiyitirivu ng'omukolo we baagusonda nga biki bingi nnyo tonyumiza kisiraani ebigambo bingi nnyo ebitasaana kugamba mwana wa muno nanga n'ekirala ekyalemu abantu okukkiriza ekiwalanya Pheobe ali blessed Pheobe alina omukisa bye bagamba nti omukisa ne w'omuggalira at least guyita mukamole w'omukisa ne bweba nnume simanyi w'omukisa ennume simanyi weba nnume ezaala ow'ekiziraani ne bweba tooki emwokya so kati Nashigulo yonna gy'ali abeera ayina kulaba mulabe munne amuleke buli wagezaako okubeera ng'afunye ekirungi kyatuukako n'avaayo najja n'akola zi live n'amwogerera ebinene ebigenda n'ebidda naye nga kankulageko timu Pheobe engeri gyevuddeyo okubeera ng'emulwanirira mukazi wattu Pheobe tavaayo kulaba ng'alumba abamulumbye era afuba okulaba ng'asirika paka we biyita ne bigenda naye mazima ddala abantu bafaaki era babeera baagala ki buli muntu babeera baagala kumulaba Amaziga ng'akaaba oba yeetonda nga kwendibwe nti ku live omwana Pheobe namugamba Nashigulo nsonyiwa buli kimu kye nakukola kye nakunyiza mu bugenderevu n'obutali bugenderevu Nashigulo n'agamba Pheobe nkusonyiye kati waba yamusonyiwa akyamwagaza ki Nashigulo oli mukazi mukulu funako wootuula tunda bizigo byo fokasinga ku bizigo byo weesonyiwa entalo Pheobe oyo gw'ovuma essaawa zino brand asobola okuweereza bakasitoma b'ebizigo webali nnyo asobola okukola vidiyo nagaba naye ayagala ekizigo gende ewa Nashigulo nga tomuwadde yadde 10 naye omuliko omutwalaganya ye bannaye tukola eki mu dduniya muno n'abakazi abalina bizinensi bakyayomba n'owala n'omuntu okuva mu buto paka kati oli musonyi waddi agenda nakuzaala mwana olutalo lwaliwo myaka 3 emabega agenda nazaala mwana ng'okyamuwala natoofuuke bufuusi mulogo gwe Pheobe yangamira olubuto lw'ekyusa lwa bigambo by'abantu yalwadde n'essenyiga bagenda nammugo bakubukedde yayira ate abalwadde bakola ku TV nga kira nanti olubuto alina okufunamu obulwadde bwa ssenyiga tobimanyi mbimanyi naye bo obufumbo banaamalako mukyala Nashigulo ayinza okwagala kubba kasajja Nashigulo naye yaddiba ayagala kubba musajja wa Pheobe yalabye ng'alimu ekitambula wamma mama kumbe fuufu wamma kwe kumulemerako nanti kakati alaba oyo omukazi wa Ifo Trust yafuna akavubuka akato ne Pheobe afunye akavubuka akato kati naye anoonya weyenyiga afune beera ne bajjowo nanti bamugambye mukana akavubuka ako bakasiramula tekalina kikuta katayirira ate ejjukira ye bajja atambula n'obuwunga bwe mama namanda obitegeera kawuta sibimanyi omusajja ow'ekikuta omumanyi bannange ayina engeri gy'afaananamu omuguya nanti ekikuta kitereka bimbu gwe mama kumbi ngubadde olina mbadde sitegeera wama kwekuyeekera kubanga tokyagala omuntu yakwetondera abala musajja naye naalimba tajja mutwala nga tuli wano kyokka jjukira Pheobe omusajja we si wa online shopping Nashigulo abanga agenze ku online kubanga tamumiitinga nga kamulabira ku ssimu okumanya Nashigulo ayina omutima omubi ne ku mbaga ya Pheobe yali ayina owaayo ssente ayino bitegeera yawaayo bad heart oba nfuna ayina bad energy omukazi banenera n'akanula eriiso ate nga Pheobe saa zino alina okugyayo ebizigo bye n'aga ebizigo byali bifu okitegeera bambi Pheobe kirinamu empisa n'omutima omulungi nze Pheobe yangambye kabaleke kuba abeera nze mawube wentandikira Pheobe yangambye kabeesonyiwe bakole kye baagala kuba olubuto bw'alinamu balongo
Byebyenno bannange abantu beerabira nnyo nti tosobola kusuula muntu Katonda gw'asitudde. Ekyo kyabalema okutegeera. Katuyongerayo ku nsonga za Dr Halimah zikwasa ennaku amaziga n'ennyiike. Kigambibwa nti Dr Halimah yawambiddwa ate nga bw'ojjukirako emabega Dr Halimah yavaayo ne yeekubira omulanga nti bannange bantiisatiisa okuntega accident okumpangira abantu bankube banzite bangamba bagenda kunzita okumpangira ababbi n'ebirala bingi nnyo era nga yaga nti kasita mulaba nga ntuuseeko obuzibu bwonna abo babboosi bange be nnali nkolera. Omuntu okukowa n'agamba nti no bannange ekimala mbakoledde emyaka 5 lwaki babeera tebasiima bye bagamba nti no mufere bulijjo eddagala lyabwe lyatunda kitegeeza bo beesuulira akatale be bafere kuba bulijjo atundira mu kifaananyi kyabwe be bamugamba brand ajeetuume yeefuule eyiye abantu basobole okujja okugula. Bikwasa ennaku naye nga tusaba Katonda amwongere obukuumi yonna gy'ali kankulageko olabe amaziga abantu ge bakaka. Mwana mwamulire gena akafuna Dr Halimah bamuwambye. Dr Halimah bamubuzizaawo esimu zonna ziri off. We cannot find her. Naye nga kikyo bannange. Ya Allah. Dr Halimah bamuwambye. Kiriwo gena akafunaawo naye. Abula n'ebigambo siinayo people. I'm so scared. Oyo nno Pheobe wa Bobby y'omu ku banfanfe ba Dr Halimah. Ate nno agenda okuvaayo okubeera ng'ayogera ensonga ekitegeeza kibeera kituufu ng'amaze okonfaminga naye abantu bavuddeyo bangi ne bamwogerera wayiga okugaba amawulire amafu bw'otyo bwe wavumisa gundi ne gundi jala trophy mbuna akubye mukazi paka mukoma n'ebirala bingi nnyo naye nga amaze n'akola vidiyo endala ng'avaayo akaaba ng'amaze okonfaminga nti ddala kituufu Dr Halimah awambiddwa era ne video zeyasimbiyo okuta yazikomye ziteekawo yesterday kale yandivuddeyo n'aclarifying nti manager ndi bulungi ndi mulamu naye tannaba kuvaayo kyannaku nnyo kyannaku ddala tusaba wonna waali Katonda amwongere obukuumi. Mwe baana mmwe Halimah yavaayo n'akola waneno video mabega twabiraba ffenna naye nga ddala lwaki oba wamba omwana wa munno why? Ebituufu Dr Halimah bamuwambye. Naye Mukama akuume yonna gy'oli. Naye kale mwana muno nakolera. Kubanga kino tekiriiko kubuuza nti oba kikoze. Halimah yavaayo n'akola waneno video. Tekiriiko kubuuza mbu oba ki. Kikimu. Oh God. Byebyenno bannange tusaba Dr Halimah wonna waali Katonda amuteekeko obukuumi family ye agigumye. Naye nga nyongera okubaza bulala b'evidiyo yange to the end n'olaba obulamu nga tobusikipinze mukono ndi musiimu nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala ate nga n'ekirala nyongera okujjukisa okyali ku channel media subscribe for more updates like share and comment werabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya nyongera okujjukisa tuzuula omwagalwawo enamba yaffe kweri ku screen tukola airport pick up tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery ne Mother's Day tuze tusiba ebirabo ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ne tuggwesa ekitiibwa ate nga tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa. Namba yaffe kwali ku screen to inbox nga twegerezeganye tubeere nga tukwatagana nyongera okubaza buli abansupportinga buli mwenna abampagidde mikwano nsiima nnyo nsaba Katonda abaddizeewo wonna bwe mubeera mujje era nsaba Katonda abasiime.